kansooke okubalamusaako mwenna abampuliriza okwetoolola ensi yonna. Uganda At Large mu mikwesese bwentyo nziguse era emimonde n'emiwogo muganda wange gye giri nnyo. Waliwo abagimbuuza emimonde tegikyaliyo, gye giri. Ne Vakedo yadde yaggwako naye ate amulisizza buto era bugumiikiriza bwokka. Bagamba nti Ganyana ganyulwa muwangaazi, tusaba buwangaazi naye ate tosobola kuwangaala muganda wange nga ebirwadde bikubala embiriizi. Era mwenna abalina ebirwadde nabagambye abalina endwadde ezeekuusa ku bibumba, ensigo, pressure, sukaali, omutima, prostate, abalina obuzibu mu mbuto zammwe, ebyenda bivunda, abakyala balina ebizibu ebyekuusa ku sisitimu yammwe, allergy n'endwadde endala zisobola kubeera nga munnange zonna nzimalayo wano. Abantu bakoze research waabwe ate era Uganda erina abasawo abakugu abaasoma, so si nti eddagala balutalirooti, wabula baasomera ddala. Era omusawo waali nze gwe navumbula waali bensobodde okumukwasaganya nabo bamutenda olwedde boogerezeganya naye n'akunnyonnyola bulungi nnyo butya bwagenda okubeera ng'akujjanjaba step by step. Era bawadde ku ddagala lye lisooka ne bankubira ne bagamba Uganda At Large mpulira obulamu bukomyewo, kubanga omusawo yaŋŋamba nti ekisookera ddala ng'ogenda okujjanjaba omulwadde, sooka omuggyemu obukyafu bwonna, omugogole, kye bayita okugogola. Kati bw'omala okugogola then awo muteeke ku ddagala erigenda okubeera nga lizzaawo system, so si kumuwa buwi ddagala nga bw'onoogamba nti already ekizimba kyengedde. Kiba kitegeeza sooka okinyege olwo ojjanjabe ekiwundu kiwone, so si ate kubeera nga ku kizimba kw'oteeka eddagala bw'oti kw'osiiga nga tumaze kukinyiga, kubanga togenda munnange kubeera nga owonya omulwadde oyo. Kakati ekyo kyama kya musawo, kati yamanyi engeri gyagogolamu sisitimu y'omuganda wange, naye abasoose ku ddagala lye already obukakafu mbulina wano. Olina akugamba nti owange waliwo abali e Uganda balina omukisa olwedde abaava e Bulaaya nga bali wano Uganda endwadde zibadde zibaluma, n'abalala bali Bulaaya. Nabagambye mu abali e Bulaaya eddagala lisobola okukutuukako, kubanga neyo yonna muganda wange gye yasomera, ate era gy'abadde ebbanga lyonna talina nsi gy'atatuukangamu, wabula kati yakomawo wano e Uganda n'atandika okubeera nga anoonyereza era n'avumbula n'ayongera ku bukugu ku ddagala eryaffe erya wano lyetunoga mu bibira n'emiti gyaffe n'ery'abazungu. Olwo muganda wange ne zidda okunywa. Gwe jangu wano ku nnamba zaffe z'omanyi obulungi eza Uganda At Large, emu esembyayo 15 endala 73 ziri awo wansi w'akagambo Uganda At Large nga bw'olaba ku mboozi awo. Nze gwe just nsaba busaba ennamba ngikuwe kuba njagala ffenna tubeere balamu. Mukama bw'aba yampa obusobozi obutegeeza ensi yonna ku kintu kye mmanyi kyenzudde wano, lwaki sikozesa platform eno? Kuba Katonda bw'akuwa ekintu aba takuwadde buwi just for granted. Kikozese oyambe ku bantu abalala. Omusawo waali muleke kufa ndwadde. Munnange mu mboozi yaffe eno Lukwago atubuulidde ani agenda okubeera pulezidenti addako 2026. Ani agenda okubeera pulezidenti? Era atugambye si Museveni, si Bobi Wine. Ani? Kino nno twakyogerako omuntu omu ali mu Amerika eyo yaŋŋamba nti ye akalulu ka 2026 alabanga katajja kubaayo. Bwatyo bwe yaŋŋamba nti akalulu ka 2026 alabanga katajja kubaayo. Yaŋŋamba omusajja ono nampa ensonga ze era mu mboozi zaffe ziri ze twasangula. Anti twasangula emboozi 1,110 ng'abasajja batuzuzumbya. Naye muganda wange kiribedda meso ya Mutala twabamegga abo nabo kati twabamaliriza bakakasa nti amaanyi ga Katonda gyegali. Amaanyi ga Katonda gyegali. Kakati munnange regimu eno ya General Museveni erina
abantu bangi nnyo abagisala ensobi era mu abo abangi ye Kampala City Road Mayor Ssalongo Erias Lukwago. Ono munnange awakanye n'asiba nawo nti General Kaguta Museveni tasobola kubeera president wa Uganda 2026 nga bw'atera okweyogerako ti president wa Uganda omulonde agambye tekijja kusoboka. Era naawe ensonga ze kati Lukwago agamba bw'ati nti obubonero bwonna bulaga nti wagenda kubaawo enkyukakyuka mu byobufuzi ebya Uganda, naye era mu bwennyamivu n'agamba nti ekyennaku enkyukakyuka zino tezigenda kuyita mu kalulu, era mu kwanaamiriza ensi mu kusibawo kwe bwegamba mu kusibawo n'agamba nti nsiba nti Uganda tegenda kufugibwa General Museveni nga mu kalulu ka 2026 tekagenda na kubaawo, era president addako tagenda kuba Museveni 2026 nedda, n'akalulu tekagenda kubeera nga kabeerayo. Kati munnange mu kusibawo okwo oba yataddewo ki tetumanyi, kuba ffe tuteekawo mazima gaffe nakugenda kusuula kalulu oba na mitima gyaffe, people power, our power. Kakati wano bino byonna byesigamiza ku nsonga za General Muhoozi Kayire Lugaba nga ono ye Chief of Defence Forces owa Uganda People's Defence Forces UPDF, era nga akomentinga ku Muhoozi bye yabadde atugambye mu kulangirira kwe yakoze. Yagambye nti Muhoozi tagenda kubeera nga yeesimbawo 2026 nga bwe yalangiridde, tagenda kuba. Kati Lukwago agamba nti kino sisuubira nti Muhoozi yakyogedde mu mutima mulungi. Kino bannayuganda mulina okitunuulira nti wateekwa okubaawo emmese ewunya wali ku sayidi nti bano bapulaaninga okubeera nti nno muganda wange bamaamulako gavumenti ku mudumu gw'emmundu, bawamba mpambi, obuyinza babuwamba nga akalulu tekannatuuka 2026. Bino byonna Lukwago byayogerwako baganda bange, byayogerwako nti waliwo possibility Muhoozi okubeera nga obuyinza awamba buwambi, kubanga already baamutuusa dda mu kifo ekyo mwasobolera okukikolera. Kati Lukwago ayagadde okubeera nga ateekawo kye bayita okulowooleriza, deep thinking, nga alowooza okusinga oba ku nnyindo ye weekoma. Ekyo kikulu nnyo okukirowoozaako, kubanga muyinza okudda eno General Museveni yatugamba mudde eyo oye yayita eri mu underground, ate nga bano balungi nnyo mu kwogera mu ngeri y'ekiferesoofa n'abanyonyola. Kati yategeeza bannakenya nti ffene waffe revolution yeekola, rule of law tekola, very soon mujja kuba mukiraba. Ayinza okuba nga bw'atyo ye yayogerera mu Nairobi, tusobola ogiwama mu nnaku mu weeks 2 n'ayongerezako statement ng'ogenda okumubuuza nga yali ategeeza kirala nnyo, nga yali alabula bannayuganda naye nga yasize eri mu bannakenya. Muganda wange kakati Lukwago agamba nti mmwe abakyalowooza nti wagenda kubaawo okulonda 2026 muloota misana oba olino bonna bulaga nti omukisa munene nnyo obuyinza okubeera nga buwambibwa 2026. Muhoozi ekyo munnange amaze okubeera ng'akisiinyaako nti tewali civilian, muntu wa wansi, muntu wa bulijjo atali mukwata mmundu ayinza kusikira kitaawe, tagenda kubeera ku ballot, naye ayagala kubeera president. Lukwago agamba tagenda kubeera ku ballot nga bwe yagambye, naye tekitegeeza nti tasobola kubeera president. Agamba nti oyo Muhoozi yagenda okubeera president era nga muganda wange ayita mulyanyi. Nange
owulidde ebigambo ebyo kyokka n'otuula n'ogamba wange anti nabagamba nti omuntu toyita ku muntu n'akolola gwe n'olowooza bakotyonkoka nabo endwadde ayinza okuba akulabula ayinza okuba akulabula weebuuze bino abijjawa ate twabyogerako dde era bibaddengawo ebbanga lyonna kati Lord Mayor bw'atyo mu kusiga ebifaananyi wakati wa mutabani wa General Museveni wamu oba n'abo abaali babaddeko badictators bannakyemalira mu nsi yonna nga batiika mu biseera ebyayita na bino ebiriwo era nga bamanyikiddwa nnyo olw'obukyayi bwe baali balina oba bwe balina ku kulonda oba okuyita mu kalulu mu nsi zaabwe tebakaagalira ddala. Era wano n'alokolayo Kano Muammar Gaddafi, omugenzi owa Libya, Benito Mussolini owa Italy, Kim Jong-un owa North Korea, Stalin owa Russia n'abalala. Era Lukwago bw'atyo n'ayongera okukiteekako essira n'agamba nti CDF Muhoozi Kainerugaba ono muganda wange akkiririza nnyo mu bantu bano era omu ku abo bakkiririzaamu ye mugenzi Kano Muammar Gaddafi owa Libya. Era agamba nti Muhoozi kennyini katukakasa nti ono yamutraininga era yasooka okubeera ng'amuwa eddaala eryobwa major rank eyo General Museveni naye n'ayongerezaako naye ng'oli kakati nga bwatu bwatusigira ebifaananyi mu kuzuula enjawulo wakati w'ebyo Museveni bye yayogera gye buvuddeko nti Bobi Wine ne Nuupu babba obululu obusuka mu kakadde 2021 general elections ne Gaddafi, kanso ya Gaddafi mutandikwa ya 1999 n'agamba nti muganda wange bino byonna tebitegeeza nti wayinza okuba yakalulu yadde n'akamu. Lukwago bw'atyo n'agamba nti kino kyongera okulaga nti Museveni n'abantu be bakooye akalulu era baagala akalulu bakagiriwo ddala. Era bw'ogenderera n'ebigenda mu maaso sayiri ya Robert Mao nga boogera kukubeera nti palamenti yebeera eronda pulezidenti tolowooza nti ebyo byonna bijja buzzi nti abantu babalagasabukasabuka na bigambo. Nedda byonna byongera okubeera nga biragira ddala nti abasajja baakoowa akalulu bakimanyi nti abantu tebabaagala tebabawagira era lyettima lye baabateekako. Musajja yagamba ngenda kubalagako mmwe nze mpita mu underground ngenda kubamalawo. Drone ne batumya consignment neyingirawo eyazi drone ne baziyingizaawo e Kampala ne batandika okubeera nga munnange bakola ogwa kijambiya era gwe bagukoze. Abaana bafudde bamaliriza okubeera nga babatuusaako ebyo byonna ne babagamba ti Bobi Wine attisa abaana b'abendi. Mulaba bw'abattisa attisa abaana b'abendi naye ng'ate ababatta olwo bwe bagezaako okubeera nti ne bateekawo embeera mbu mukwatibwa abaana b'abendi ekisa naye ng'ate bano abatta be batambuza propaganda oyo ng'obabuuza ate lwaki mubatta bajja kugamba kimu ti anti mmwe mwesimba mu ntebe ya General Museveni mwe mugyesimbamu era akyabatta. Agwo si musango naye okuwagira Bobi Wine gwe musango era kijja kuttisa ekyo. Ebyo byonna biraga busungu obw'ekika ekyawaggulu era nga bakitegeera bulungi bakimanyi bulungi nnyo nti muganda wange ekyali wano mu Buganda oba mu Central Region ne mu Eastern Region
nti kyabalimu okubeera nga bakiziyiza ne basobola kupalapalanya na bululu bwa bitundu birala eby'eggwanga, kisobola munnange okujja 2026 ne kiriira ddala nga tewali kyakukola. Wano bakukubye mu regions 2 bakukubye akalulu n'enkona n'enywa bitundu 8 ku buli 100. Kati ate ewalala naye otulaba omusajja ayezalweyo kubanga agenza okuyitayo campaign, tumulaba omusajja Bobi Wine our president. Kati abo bonna kyogamba nti babadde bamulimba gwe nojja noga nti babeera baagala kulaba Bobi Wine nga omuyimbi, so singa omuntu gwe baagala okubeera nga balonda bwe batyo bwe balimba abantu. Jukira nti bano abasajja balina ttale centers ezaabwe, yali Kololo kuguli omulundi tuwulira nti essaawa eno eri wali Kibuli bwe bagizimbye, kubanga byabaka babamubuuza wange obululu bw'osoma buvaawa, ffe nga tufuna tulina birala ku gurawundi tyaffe tulina ebyaffe intaneti mwe mukozesa eri wati affe tuli nkugambye nga tuli mu kizikiza tuti Uganda Atalagi twali bali twagala okwogera ku kalulu naye wa abasajja nga basazeeko intaneti yonna, naye tuba tuli mu layini tugenda osuula akalulu nga waliwo omusajja omusebo nga kwali ku intaneti ne mubuuzo wange intaneti gwogijje watya ene yange yanjawulo ku yammwe. Oyo naye namulaba yali nga civilian nengeza kumwekubako ennyo tulabe yani gwagenda okulonda ate nga ndaka agenda kulonda Bobi Wine. Mukama Katonda omuntu adoyinga eki